It's alright, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obba ng'otuwuliriza bali kwekuumira ku Yugi Updates TV. Bwe njogerera nga munywanyi waffe Paul Kagame kandibanga kaweddemu. Lwaki njogera bwentyo? Pulezidenti wa United States of America agenze mu maaso n'okuyisa ekiragiro ekikambwe era n'awooninga n'atwala okulabula eggwanga erya Rwanda. Alabudde Paul Kagame gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gwatannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali ku diaspora emitala w'amayanja nammwe mbanirizaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo kwekuumira ku Yugi Updates TV. Pulezidenti wa United States Donald Trump agenze maaso n'okuwooningira n'okulabula Paul Kagame n'amugamba nti nno mbwangu amuwadde just biseera bitono abeere nga withdrawings amajege okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira nti nno bukyanga omwaka guno gutandika Rwanda Paul Kagame abadde ajja alumirizibwa okubanga y'omu ku babaakinga abayeekera ba M23 abagenda maaso n'okusiitira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era kigambibwa bukyanga batandika kubanga babaakinga abayeekera bano bagenze maaso n'okuwamba enkambi eziri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo omuli Bugoma, Bukavu, omuli ne airports ez'enjawulo bazze bagiwamba. Era tebakomye ku ekyo, bagenze bagaziya territories zaabwe n'okuwamba ebitundu ebiriraanye naddala ku borders okusobola okulaba nga beenywereza mu Democratic Republic of Congo. Wabula amawanga gonna n'omuli ebitongole naddala ekya United Nations bigenda maaso n'okulumiriza Rwanda okubanga yabaakinga abayeekera bano aba M23. Kigambibwa nti ne buli mwaka balaba troops ezikka 304 nga zigenda maaso n'okuyingira Democratic Republic of Congo naddala eyo ku nsalo za Rwanda ne DRC. Kati nno wano President Donald Trump wasinzidde okubanga alabula Paul Kagame ow'e Rwanda awithdrawinga amajege okuva mu Democratic Republic of Congo kubanga ye ayagala kusindikayo ba investors batandika okubanga boperatinga emirimu gyabwe ne deal ze bagenda okubanga bagenda maaso n'okukola ne Democratic Republic of Congo. Agamba ye akooye entalo eyo ayagala DRC Eastern Democratic Republic of Congo ebeere ng'etebenkedde mirembe nga tannakubanga asindikayo ba investors kusigenda mu maaso n'akola projects zaabwe. Jjukira nti nno emyezi ebiri egiyise emabega DRC n'eggwanga erya America bakola peaceful deal, mineral deal egenda maaso wakati w'eggwanga erya America n'eggwanga erya DRC. Jjukira nti nno DRC yakola deal eno ng'ekigendererwa kyayo kubanga America egiyambako ogiwa ku tactics ako ne ku weapons ne equipments eziyinza obbayamba okulwanyisa abayeekera bano aba M23 n'okubayambako okuzza emirembe mu bitundu byonna ebya DRC. Kakati oluvannyuma lwa ddiiru eyo Donald Trump akangudde ku ddoboozi kuba agamba ddiiru gye twakola tulabanga etagenda tuukiri olw'ensonga Kagame olemezza abayeekera bo mu ggwanga erya DRC era n'amugamba mbwangu nnyula abajaasi bo obazzeewuwo ku butaka ffe twagala kuyingiza ba investors bagende mu maaso n'okukakalabya emirimu gya ddiiru gye twakola n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Felix Tshisekedi pulezidenti wa DRC bagenda mu nteeseganya. Enteeseganya eno yali ka phone call wamu ne Donald Trump mu ggwanga erya America ne basalawo okubanga bagenda sayininga deal ey'ebyobugagga nga America esomba ebyobugagga okuva mu ggwanga erya DRC saako ne America okubanga ewa obuyambi eggwanga lino erya DRC. Kakati balabanga deal egenda mu maaso n'okubanga enyinyibwamu eggere olw'abayeekera bano aba M23 abalemesezza Donald Trump okusindikayo ba investors be okusobola okulaba nga bakatinga deals ng'ecompletingibwa. Oli ku Yugi Updates TV kosinza obanga otuuliza we bali kwekuumira ku mayengo gano kutegeeza nti nno gwe najjo sinza obanga otulabira oba diaspora mwenna abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo mugere maaso n'okusharinga mulayikinge musubscribinge. Mbagala nnyo era nga mbategeeza mbagaliza Easter ennungi. Mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzira okubanga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe
eri abantu bemba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza, osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza. Kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section? Otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka wo agenda obbakulembera. Gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli.
wandibanga ky'oyagala okifuna naye kyekiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kyebakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kyekiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kyetugenda oba kyetulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'owetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo, era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.